Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Yadduka mu ggwanga yamala emyezi 2 atamanyiddwa ku mayitire. Mwali mumanyi nti tumunoonya mwali mumanyi nti yeekwese. Muhoozi Kainerugaba yawezezza emyaka 52. Omwaka guno nga akalulu kaagwa General Muhoozi CDF Kainerugaba yavaayo lunye n'agenda ku mukutu gwe ogwa X post yeeyo n'ateekayo n'agamba nti Bobby yamuyita permanent intruder n'amugamba nti yali amwadde essaawa 48 nga yejjeeyo nga yewaddeyo eri ab'obuyinza era n'agamba nti singa teyewaayo bajja kumuyisanga ekyokutale bajja kumuyisanga omuyekera bajja mu handlinga mu mbeera ey'omuntu amenya amateeka. General Raiso avuddeyo n'agamba nti ono tebamunoonyanga wabula ate internet nga omanyi teyerabira screenshots zibeerawo kati njagala mu video eno ogenda kutegeera era ogenda kwewuunya abantu bano ate obuulyawo n'omukyala ono ebigambo byayogera binnyo byayogedde ku ngeri gye banaawummulamu ayogedde ku ngeri gavumenti yaabwe emyaka gye balaganako okuba nti obuulyawo abafuga eggwanga lino byonna mu video eno katandike bwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga hali America haji yaddukira oluvannyuma lw'emyezi 2 n'okusoomu nga agambibwa nti awenjezebwa. Kakati General Raiso ye avuddengayo lunye n'akikakasa wabula nga bumanyi nti internet erabira ffe tuba twagala tukujjukizemu bujjukiza era bwe lwali bwe lutyo omukulu ayitibwa General Muhoozi Kainerugaba akulira amagye ga Uganda yavangayo lunye era luna lwe yamuwa ultimately essaawa 48 nga ono amaze okuba nga yewaayo. Ono agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayise waino koma yali afuuse ekintu ekyesitaza era lunaku lumu Muhoozi yatwitinga n'agamba nti ebyaddala Bobby Wine ono okwesimba ku kitange akimenyera ddala amateeka era n'agamba nti kyakumuyisamu buyisa maaso omusajja Ssaabalwanyi yalwanira eggwanga lino eyalwanira enfuga ey'amaanyi ey'omuggundu eriwo lwaki Bobby Wine ava eri mu music we najja amwesimbeko. Njagala osookulira ebigambo bya General Raiso nina Ssemujju mukambwemu nkusaba just video eno ogirekinga njagala ompe comment yo omukyalo ono gwe olowooza kiki abantu ali mupanga bamwatakinga bamuvuma nenjagala osooka omwemu obudde ogenda kutya ensi. Nze nali manyi nti ali mu kulambula eggwanga okulaba biki ebyamulemesa obutawangula kalulu. Nze nali manyi byalimu oba nali ndowooza nti akunganya DR forms osanga ajja kuvaayo kubanga wadde gwe towaabye naye oyinza okufuna omuntu omulala awaabo. Nze nali manyi nti ano agenda akebera ku DR forms mu myezi 2 nti yali akola kati okufuluma. Nze nali manyi agenze kukyala Ali mu bwonga naye tavangayo kukirangirira nti yagenda mu buwaŋŋanguzi ate era nze simanyi na nsonga lwaki agenda mu buwaŋŋanguzi. Honorable Ssemujju ku birthday ya General Muhoozi bajjeno okuba nti bali mu kutya bibino byannyonnyola ngano social media nanga nti abakulirako amagye lwaki mulimu besirabye okujja Katumba Wamala nga bazze okujaganya nti abo tebamanyi nti ono jeno bw'aba akuyise olina okujja. Nendaba abantu abakulu nga bagenzeeyo mu ngeri ya buwaze nasooka kulaba Anita Amongo ng'agenzeeyo yatuganaga bannange nze n'obwa president sibwagala tiwaba mpayize nze saagala bwa president era oyo abwagala Muhoozi Kainerugaba kyonna kyayagala okukola tugenda kukikola abufune nga teri yamubuuziza mu lwatu omuntu gw'omulaba akaaba nga tulabe bamukuba era obaani amukubye nayinza okulaba Jim Muhwezi ali senior nnyo mu bantu abalwana ne Mushega yali anyumiza bagenda okugula Western Access. Kigongo yali overall political leader Rwejema nga overall commander w'amagye Jim Muhwezi wa intelligence nga political commissar ye Mushega nga bonene ddala abasajja abatani ku lutalo naye kati olwaleero okuliya ekyeggulo kimwetaagisa genda kololo kuba Jim Muhwezi ku myaka gyakyasobola okudduka olanze ku 5 tujengenda okweza omwaka guno nanga gadduka sikyalina mangi gali awo. Jim Muhwezi alikuwa kwa myaka Besigye yawezezza 7 era ku
ku Lwokuna tugenda kubaayo n'akabaga akajaganya emyaka n'obuweereza bwa Besigye Katonga myaka 7. So jimara okuba nga ali myaka gya Besigye oba ng'asingako Besigye akomadi okulya stiagasi naye kakati nayinza okulaba naye ataddemu akasweta ali Kololo atuuse alina okubeera ku mukolo gw'omwana naye gwabeerera ku mukolo taliiyo bali ne babaguma bali mu kuyingira Uganda wetuuse Katonda atusaasire nga gwe bagenze okulizaako amazaalibwa ali waka bali mu mbaga gye bamuweereza olukalala nti gundi atuuse nagaa gundi nga tatuuse oyo anjogoyirwa kati Uganda awe wetuuse mu bintu ebitambira ani amagamba nti sovereignty bill inawe yambira Uganda eno. Mona NRM chairman abiganye agamba nti sovereignty bill eno yandibadde teyita bwati bwanyonyola muwemu akadde onno mukulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekireeta sovereignty bill. Ani yabagambye nti etteeka erigaana ssente z'ebweru inawe iryambira ensi eno. Ndi kati offe tuyimiriddewo kulwakuba nti tuli ba dependent. Ani tamanyi ku mmwe nti tubadde ba dependent ebbanga lyonna abantu bonna okubeera mu nsi eno nga weebali era nga balinawo ku busente tubujja mu bazungu. Ani atakimanyi abo obiteeka bye muleeta ebiteeka bye muleeta biduna bye bitwala gavumenti kweri. Ekibadde kiyambye ensi eno okubeera mu buyinza bantu kwebaka tulo na kudipendingira ku bantu balala oba ku nsi ndala. Naye temwi obanga ebyaffe bitulemye kati nga muleeta ebyo ebiteekateeka byammwe. Bwe mba mbikola ku bya Bobi Wine omu bw'ati. Uganda nene nnyo osinga Bobi Wine. Uganda nene nnyo okusinga mmwe mwenna abaleeta ebiteeka ebitaliimu. Mumenya amayumba g'abantu ate muli awo ebiteeka tubirivisinge tetwabyetegereza ebiteeka tetwabyetegereza mwenda kuba mutya. Lwaki gavumenti ya Museveni muliji kupasaawo eno? Kubanga bino byona mwena abalirwanisa President Museveni mumuli naine. Kubanga mumba mutandise oleeta ebyo ebiteekateeka ebitategeerekeka. Muli kulwanisa President Museveni. Nze ndibakobera. Naye mukoze kinene nnyo okulemesa Omunnayuganda, okusuula Omunnayuganda complete. Nze nsabe permission okuyingira enju yange. Otangulidde seminti. Otanonyeza esente nga okunoonya okufuna akapoloti ku mulembe guno kizibu. Nsabe permission kweli. Nga mugamba mulikola. Parliament erimu ababaka 3 mu 3 oba mu bameka. Naye mwena muli awo emitwe temuli magezi. Temuli magezi. Baloya Uganda yemu ku nsi esinga baloya abangi naye baloya abali mu Uganda bonna mikebe tebalina magezi. Temumanyi n'amateeka gakola ddi? Temumanyi teeka litandika ddi okola? Ne bayisa ekiragiro ne bayisa etteeka ne mugambirawo nti litandikirawo okola kweri gye kiri. Nga ne mu kooti woba owaba omuntu bakuwa ennaku woba ogenze mu sifu omuntu bamuwa ennaku 15 bwe bamala omuwa ennaku 15 n'addamu defense ye bw'amaliriza defense ye ate n'oddamu n'omusaavinga n'omuddamu ate n'omuwa ennaku 28 n'omala omuwa ennaku 28 era n'omala n'omuwa lunaku lw'okuwulira omusango ng'ogenze mu sifu. Ennaku 28 ezo bwe ziggwa nga tumuwadde omusango bagugoba. Temumanyi nti ebintu byonna bitambulira ku mateeka. Ne basayidinga etteeka leero ne mugamba nti enkya likola.
ne musaininga etteeka leero ne mugamba nti lirina kukosa abantu ababaddewo. Mbadde manyi nti etteeka eryo litande kwegamba muba mulireese nga lirina kutandikira ku bantu abapya nti temuddamu kukola kino because tuliyisizza. Ate kati mweyetagana batwala mu kkooti tiba temumanyi byakola. Abanayuganda mbakubiriza mwena gye muli mu abantu bano mubawawaabire. Oyo yenna eyagambye mubaddemu balivisinga etteeka lino mumutwale mu kkooti. Ng'abantu bamaze ebintu byabwe bimaze okwonoonebwa ate ogamba mu tteeka liyimirire bali revising mubatwale mu kkooti. Gavumenti yeetaaga gikuba mu mbuga. Abanayuganda temutuula yeetaaga gikuba mu mbuga ku bino ebiriwo. Ani anakkiriza ebyo ebintu byammwe bye muteesa ebitali. N'agamba temwasoma ne supiika gwe mwawa teyasoma. Supiika wano gwe twalina sekandi, twalina gundi Rebecca alitwala Kadaga, ne tubeera ne Rugunda. Be bantu bemanyiiko nti be balimu amagezi. Naye bano abaliwo bonna tekuli ayina amagezi. Temusobola kutunuulira bintu nga bigenda bwe bityo naye nga parliament ye bode yokka eriwo ku lw'omuntu wa wansi. Muli bantu babi nnyo. Mwetaaga kolimirwa. Abawagira na Muganza mumuwa akalulu. Abasigadde tebalina kye bamanyi. Ne Mawu ne bagamba bw'oli minisita w'amateeka naye nga tolina no ky'omanyi. Gye baagala gye bakuzza. Uganda erina ekizibu bannange. Gwe Mawu weetaaga kutwala mu kkooti. Ne parliament yonna yeetaaga kutwala mu kkooti. Munna NRM agamba nti abayeekera bagenda okusuula gavumenti ye parliament era agamba nti bano bebayeekera abaddala abagenda okusuula kala eya yero. Wuliriza bulungi kawo obudde akabongo kamagezi. Olwaleero nkakasiza ngu abaagala gavumenti ya NRM egwe bali serious. Tibeebase basula bayiiye. Ate abaagala gavumenti ya NRM egwe tibaagala ng'egwe eyitira walala. Bweba luli Pulezidenti Yoweri Museveni mu 8 ne mu 7 yayingira ensiko. Bano bo tibagenda kuyingira ensiko yaabwe ye palamenti. Kati kwata palamenti eyo ogigeraageranye ne Luweero eri Katuugo munda eyo. Kubanga abapalamenti bamemba ba palamenti kiki kye bagoba okuyisa amateeka gano naddala linye y'okumenya bantu naddala sovereignty bill. Kati gwe tunuulira okimanyi ngu abayeekera baddala wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti waffe omulungi agenda kulayira nga 12 Ogwokutaano. Wabulayo wiiki meka ne wiiki 2 tiziwera. Naye okimanyi ngu abayeekera baddala ye palamenti, bamemba ba palamenti, kiki ekibapapya? Kigendererwa ki? Nze gwe neighbor naawe tuula olowooze nnyo. Abayeekera baddala bamemba ba palamenti, ye ani gwe muyisiza, ani gwe muyisizaawo amateeka ago ajja agakoleremu?
kubanga officials ba government abasinga family zaabwe zisinga teziri mu Uganda bweriyita baba batachali bana Uganda ba minister bafa barungi bwotura noraba eteeka eryo gweri kufevalinga katani muyekerawo ndegeza duyi ye ani yalireta analitembeta oyasinga ne kukoni kubaga obarachi kiki kye mwagala kutegura niwe mumara kukitegura kibakumire ku kazinga ke Uganda gomanyi kyokora gendo labe public order management eyagireta former prime minister Patrick Kabama Mbabazi bodaye we no mubuza public order management wagireta osubira ki nayo runako bwe bamukwatira mweri eteeka agenda jinja mu campaign yaramanyiriri mukwata ani yamuyimiriza olwo runako nali ku TV live kweni BS biri meka biri mukaga biri 16 biri 15 gwako kati ababaka ba parliamenti mutuuka batano okuwakanya amagezi ga Governor Bank of Uganda n'abagaba nange kino kikuba economy tituina server bazisa servers siki mwe ani gwe mwagala kuyisizaawo ndaba kyemubala kinene wama president abasajja bali bapanga bunyeebwa obusuka kukyolaba kukyowuliriza ye bweba World Bank yabawabudde ate IMF International Monitoring Fund yegamba ki babaka ba parliament kubanga sisobola gamba ngo ba 11 sisobola gamba ngo ba 12 parliament kubanga tibana yingirayo ababaka ba parliament aba 11 parliament bwowunyiriza bwoti kiki kyemu wama president obikiriza